Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'egyegattako. Olunaku olwaleero nzize naawe munnaffe eyambuuzizza ku njuki. Wambuuzizza ku njuki zino ku nsonga y'ozisindika oli n'azikusindikira ne zijja ne ziruma ebisolo byo oba ne zikulumba ewaka ewuwo. Ekyo kisoboka bulungi nnyo. Enjuki bazikozesa ddala nnyo. Basobola ozikusindikira ne ziruma ebisolo byo. Naye ng'okusookera ddala tulina osooka okutunuulira kye mulina okumanya enjuki zisobola okujja ku bizinensi yo nga tezirina buzibu, nga zizze lwa ssukaali gw'olina. Mulimu ebintu mu maduuka omwo ebireeta ennyo enjuki ne zikumalako n'emirembe, ne ssukaali ggulu naye aleeta nnyo enjuki. Kati ekyo tekiba na buzibu era bwe zijja nga zizze lwa bintu ebyo osobola okunoonya omululuuza okufuna nga guwerako n'ogusuula mu bintu byebyo. Ebiseera ebisinga tezitera kwagala mululuuza ogwo. Waliwo n'ebirala naye tutunuulira omululuuza ndowooza gwe mwangu. Kakati ezo we zijja nga zizzenga mu bizinesi ng'omwo, ekyo kitegeerekeka nti just zizze kunuunako ebyo by'olina era tezitera kubeera nzibu nnyo. Zijja we zigwa ku bintu bwe zityo. Zisobola n'okuyitirira obungi bw'otazirwanyisa, bw'otazigoba, zisobola okusukka ne zikumalako emirembe mu dduuka. Ezo teziba na buzibu, ziba zaagala biwoomerera. Kakati ekintu ekirala era osobola okubeera n'ebisolo byo, tugeze ng'olina ente eyo oba embuzi, n'ojja n'ogisiba nga waggulu waliyo enjuki ku muti ogwo oba butititi, n'osiba embuzi wansi weeba eri omuddo awo wansi, kyokka nga waggulu enjuki zaazimbayo ekiyumba kyazo. Ekyo nakyo kiba kya bulabe, gwe n'otakiraba oba nga zaagenzeewo ekiro, gwe n'osiba wansi ente oba embuzi, ekyo nakyo tekiba na buzibu bwonna, just yeba accident. Ente eno ebeera ejja kunyeenya akati ako oba obuti obwo kukakkana enjuki zijja ggwa wansi zirume ebisolo byo oba zirume ente eyo oba embuzi. Ekitegeeza ekyo kiba kitegeerekeka nti ebeera ezzenga accident. Ekyo nakyo tekibaako buzibu bwonna. Ekyo tukireke tetukitunuulira. Enjuki we zibeerera embi era we zirabikira nti zino basindisa ensindike weewano. Osobola okubeera n'embuzi yo oba ente eyo ng'olina w'ogisibye. Esobola n'okubeera awo mu maka ago mu luggya ng'ogisibye awo. Enjuki ne ziva eri nga mpitirivu, ezo enjuki twazirabanga mu byalo. Zijja mpitirivu ne zibayitako sipiidi. Mugenda okuwulira nti ewaagundi enjuki zirumya ente eyo n'efa. Naye nga zaabayiseeko nga zigenda nga mpitirivu zitambulira mu bibinja. Ekyo kyo kibeerawo. Ezo enjuki ebiseera ebisinga zisobola okubeera ensindike nga waliwo azisindise zigende zitte ekintu ky'omuntu oba zirumeerume ekintu ky'omuntu kibeere nga kivaawo. Ekyo kyo kibeerawo bulungi nnyo. Enjuki bazikozesa ddala nnyo okuzirwanyisa entalo naddala mu nsonga eyo ey'amalogo. N'olwekyo enjuki ezombi nnyo era nze nzitya nnyo. Zitambulira mu bibinja. Ebiseera ebisinga enjuki ezo ziba nsindike, ziba ziri ku miisoni eyo yennyini zibeera zijja okukola era bwe zimala zigenda. Ky'oba olaba nti nkugambye nti enjuki zino basobola ozikozesa bulungi nnyo okuzikusindikira zibeere nga zisaanyaawo ebintu byo. Ziruma n'abantu ne bafa bulungi nnyo. Zimugwira ekiyiifuyiifu ne zimuluma, amala kufa ne zimuvaako. Ekyo kye njagadde obbabuulira. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okubuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077878434 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.